Executive Media. Focus, innovate, succeed. Yo. Atova mu yo. Kiriwa my sister. Omuntu yenna olunaku olumu oyambalamu ku bbina. Ate ebbeere. Adyo nina. Naye ninawo abambala amabeere bakyali bange agasiriku. Nago gatunda. Bw'abantu ayagadde n'antuma nsinga muleete. Abasajja ne bali ku kizibu bali ku kyokya because at this point in time ogenda kusanga buli kimu kyekina ku mubiri kiri fake. Waliwo n'abambala susu. Kyokka onsesa. Bambala susu. Bw'atuuka n'amuggyako. Omwana ono. Tonaba abasajja bambala six pack. Zanozambala nkukyayirawo. Wallahi bazambala. Six pack sirikonira nazo. Banaddala bambala amasuuti. Agikutume ettaki n'ogimuleetera. N'ayambala nga yina omulabira ddala omusajja. Ali Magdi. Ne yeeyambula n'olaba akasajja. Nga kuno obubeere bugudde buli ote. Wabula tubonyeebonye. Kati tebikyali babyambala. Bali kumpi kwambala. Abasajja mbambala. Olimba. Kati kafuula kankubuleko ebintu ebisinga kati babikoze. Kati kambuuze bw'oyambala suuti kwe ng'ogijjako nga bazijjako naye abawala basinga ozzambala be bangenda mu club bangenda ku shows era be basinga ozzitutuma. Naddala nga bagenda kwambala leggingi. Simanyi lwaki bazambala naye legging eraga weegira bwe. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Buli mukazi abagolodi abasajja amagezi gazze oyo golodi. Yes man, nze Jova Mbizinda nga olina okubeerako atero gitumbule atero gitege atero subscribing ku Real Time with Mimi Executive Media. Olina kyonnoonyaako jamanya nti embizi bagiri enva nze nkubuulidde. Okay, oli ku Executive Media ndina omukulembeze weggwa ndina omukule Lindako. Ndine honor. Lindako, Zubeda lindako katini. Lindako kati. Kati. Mkwano siko chano. Kati genda kwambale koche nnungi otukango omukulembeze mani utaka kati boss. Mkwano mbadde just njagala kulaba bwenkwanjula kati kuba kati damu buto tutandike. Kati damu buto siddamu buto tonfugira ku chano yango oli mu dduuka Zubeda lyange. nedda. Onfugira. Bijeko. Toyinza tufugira mu dduuka. Mu dduuka eryaji. Damu buto. Damu buto. Zubeda bino biche ebiri wano. Gundi wange gwe bayabiza abantu bobozunza abakazi bozunga nabo abayitirivu. Kwafe. Obanga bolese mu nasale. Tandikako buto damu buto. So njagala okubeebaza okubeerako Fuula Bambi leero mulina Fuula Bambi kitegeeza ki? Fuula nze mmaze ebbanga nga sirya. Fuula nali simanyi nti nsolumwa. Nga lwaki tolya? Nga lwaki tolya? Okuva bakumaka ndi Fuula oza nasiga kyekimu. Wakola pati? Waseka nga banyimye pa. Tewali yaseka kuffe banno. Ensi tekulimba. Kasuku yaseka. Kasuku teyaseka Bambi. Edisendi yakola pati. Bakulimba tebasi. Babadde munyumya Nedda Bambi. Bambi baalumwa. Kuba baalumwa ne Uncle John yankubira. Uncle John alina okulumwa. Yankubira n'angamba olabye. Uncle John ampaayo ddi akantu. Genda wali ewuwa. Ganje tugenda hane baba. Wabeera waawe wuwe. Erubaga. Nze wentiro kamugirako. Njagenda yampeeyo akantu. Akweyo akantu. Tuddemu buto Uncle John nzija kumpaayo kantu. Dance and Beats tuddamu buto. Yegwe Dance and Beats ekoma. Season 3. Tweta season 3. Yes. Naye ko luno bannaye togenda bonaabona Fuula. Social capital anti ye wali. Otegedde. Si yoli. Kuba kati mu byonna by'olina Fuula. Bagiyita social capital. Okitegedde. Otegedde bulungi? Eyo Serena bwe banaategeera bulungi ekintu ekyo. Jangu. Mukama wange anti Dance and Beats meeza yammeka miliyoni 3.3. Meeza nga zitagide wali. Mu byonna mu kye wafunye mu kino. Wafiiriddwa kaadi naye wafunye ate ebirungi bingi. Ngaki? Social capital. Bulijjo njiine. Abantu yeeyongedde. Yeeyongedde. Okay. Abantu ne beeyongerera ddala okukwagala. Abantu ne bagamba Bambi ekiwala ekyo kiri kya ddala. Olaba Bambi bakimye kaadi nga kisobola okujja independent ne kitadda. Ate Zubeda gwe omukala waliwanga mazinga independent. Nali nkikugamba. Ng'okiwagirira ddala. Nga nkiwagirira ddala. Ng'oyagala tujje tuzoganye. Nga njagala ojje tuzoganye. Kubanga nkimanya nga ndaba akalulu tukalina. Nga nkwagala mu palamenti. Tugambe nti kale ne bano gye bali emisaayi mitoka tulabeko kye bakyusa. Kye nali njagala nekitasoboka. Tekyasoboka Mukama alina ensonga ze. Naye owulira otya ggwe? Mpulira bulungi. Mpulira bulungi. I'm okay. I mean, what do you mean? What do you mean? Kiki otegeeza obulira otya? As of now, mpulira bulungi. Ndi bulungi. Watuuse n'okimanyiira ng'omuntu bwaga nti ofiiriddwa kati otandise okuhiiringa. Okuhiiringa obeera ng'obadde omulwadde. Bwe batampa kaadi saalwala.
nti ndi mad nti I have to heal. No. Yes, nga chinchonna I wasn't disappointed nti I was disappointed in myself. No. Because nze nganze neita winner. Yes. Because the mere fact nti navayo ningaba kanvuganye ndi muwanguzi already. So I'm okay. The fact that I'm okay is the reason as to why sazenga independent candidate. Kibiina kyo bangamba okyagala nnyo. Nnyo wakyagala njagala ebiri binasangawo. Kino nkibaddemu from the word go. Okimaze mbanga ki? Agatalaba Rebecca Kadaga right one Rebecca. Namulaba. Teri kirumanga ekyo ng'ekibiina kibadde mu nnyongola bate bakumanyiira. Yagamba yakirimu from Kadinange kuva mu people power. Ne tujja NUP. Ne bali ne America kadi ne registeringa kadi yange ne njitumirawo ne bagigula ne njifuna eyekibiina so ndi wa NUP today tomorrow paka. Rain yatugana emyaka 5 si mingi. Era si mingi. Kubanga nava wano ngenda e Bulaya emyaka 5 tegiweddeko. Sikomyewo. Okomyewo. Nakulabyeko nga wabadde obali oli ne Bashalom. Olina ekigambo kiwayogedde. Abantu kyabanyiiziza ne bagamba ate bw'obanga omanyi bulungi nnyo nti gavumenti eno eriko togyeta kyekyakomezaawo. Na kigambo kyekyo. Olina statement gye wakolaawo n'ogamba nti oba wagyogera otya n'ogamba nti gavumenti eriko togiwagira kubanga bano okijjukira naawe. Sikijjukira bingi bye nayogera. Yes. Nayo oba eggwanga teri like Uganda kweri tosafunira mu mirembe something like that. Kijjukire bulungi. Leka nkubulireko. Wakyogera. Abantu balyoka bakirelatinga. Nti ate bw'obanga eri wabadde emire waki wabadde okomyewo okwesimba we. Listen, Zubeda, abasinga obutawagira gavumenti eno be basinga n'ogirimu kati. Yes. Bebagirimu. Bebasinga n'obutabagiwagira. Bagirimu because of bayina kye bafunamu. Exactly. N'embeera. Embeera ebakaka. Ngobalwa nakola. Okimanyi nti abasirikale abamu tebawagira gavumenti eriko. Yes. Ate nga bakolerayo. Nenga tebagiwagira. Naye waliwo kubanga bosi olina omulimu gw'okola nenga bosi otomwagala naye olina ky'olyawo. Kati kyenkugamba. Nti many of them webali they don't support it. Baliyo because I mean wojja ekyokulya tolina kyakkola kyekiriwo oli agamba bwe naavaamu ndyewa era abamu basangira bagamba nange ffe tunaalyawa naye nga nabo whatever we talk about babiraba they know they see and I mean but because ye wali okuva ekyokulya they have nothing to do okitegeera na hosting omwami bamuyita Moses Muhanji. Nangamba kankubuulire bw'oba ogenda mu ddwaliro bakubuuza nti wagira kibiina ki? Do they ask you? Bajjanja babujjanjabi mu Uganda. Bw'oba ogenda mu ekereziya okusaba tugeze badde musiraamu n'ofuuka omukatuliki babuuza nti gwe wamwe muli baddiini ki? Kasaba ngo oyingidde mu kyaki bamanyira oze kusaba. Okitegedde bulungi. Bw'oba otwala omwana ku ssomero bamubuuza nti wamwe mwagira kibiina ki? Abakiraaya nti omwana azze kusoma. N'olw'ensonga eyo kyekimu ne gavumenti eno eriko. Abagirimu bagiwagira naye n'ebigenda mu maaso babiraba kubanga nabo bennyini families zaabwe bwe zigenda mu malwaliro teba madagala eddagala bali outsourcinga wabweru ate ogenda mu ddwaliro ne bakuwandika n'okuwandikira nti Flavia nti yes genda ogule Ampiclox genda omugule mu First Pharmacy for example because eri okumpi ne Mulago nene weebuuza nti bwe naamugula mu Platinum yo sitaba Ampiclox okitegeera ebintu ebyekikanga ekyo ogenda mu ddwaliro nga tugeze bakolese ku emergency tebakubuuza owagira ki owa NUP owa DP PFF NRM we all suffer the same Zubeda bw'oba otambula ku makubo gy'osula ne gy'oyitira bw'aliko aba NRM gye bayita gwe gy'otayita bw'oba wawa ekinnya gw'okigwamu bwe ne batakigwamu bonna bakigwamu so just ndowooza be emmotoka zaabwe olumu zeeka tezikiwulira bakulimba zikiwulira nenene zibiwulira kwalina emmotoka ennene ekiwulira ekinnya nga lwaki tekiwulira manyi zaffe ntono ze ziwulira ekinnya ovuga emmotoka ki Zubeda? Nvuga Sierra Rover Sierra Rover eki
motoka bagiyita Sierra Rover, erimu munda Range Rover, wabweru Sienta. Kyovula njiyita Sierra Rover. Interior munda bampa wa Range Rover, wabweru Sienta. Nchechi sisenyo. Nze wankama. So your dream car is a Range Rover, right? No, it's not. But I'm driving a Sierra Rover already. Kati, I'm not understanding you. I'm not getting you, my sister. No, I love the fact that Range Rover, Sienta, and then a Sierra Rover, right? Yeah, it's a Sierra Rover. That means you love a Range Rover so much, right? Yeah, but I'm already in it, inside. Outside. Nakana akapande ka Sienta na bage bakajjeko. Badekeko? Is a number. Bagenda take a Range Rover wabweru wali. What's your dream car? Yeah? What's your dream car? Range Rover. Ah, okay. Range Rover nga nzijjeko gundi. Rolls Royce nagivaako kati nakyusa nze kyusa buli mwaka. Kati Range Rover naye nga bw'ogirabaawe munda nagitaddemu gwo interior wa Range Rover. Malcolm kola nnyo ogulye mukazi wo Range Rover. Wali wabweru ngenda kujjako obugundi bwa Sienta. Nyateekako Range Rover. Tujja seka. Fuula niba munaaseka mujja kumala mukimanyiire. Tetukulinaako tabuli yaddala akamu. Mujja kugamba ne Zubedo oba takirowoozaako abamuliraanye. Oba tulowoozaako kinga kyaggwa. Nga kyayiseewo. Kyayiseewo Fuula. Okay. Tokyagenda mu campaign Fuula. Ngenda. Fuula campaign ezo. Oba owulira otya? Ate nga mpulira nti. Babakubye tiya gas. Ate babakubye. Nakulaba fuula okutte. Nakati ne ku mande tendaga. Nga enfuufu ng'okutte enfuufu obuso buli bwe buti. Nga tugende nakaseke. Fuula yalayira. Negwe Fuula omanyi bannabyabufuzi mubanga bannamagye. Kulwaji. Ndatoka nembalabalamu nendaba buli lunaku ng'opostinga Fuula. Yes. Nga leero simamuva wano enkyamudize wano enkyamudize Fuula yeebaka budde ki? Weebaka ofuna 1 minute. Ekiro mulabika temutambula. Ekiro mu matumbi. N'omukulu aba alina obumulamu. Yes. Kati wabeera we mubeera. Bambi Mukama akikubalire. Kyova kyannuma nga tebakuwadde kkaadi. It's okay. Bangi Zubeida. Ababaka bangi nga leero babaka parliament. Naye nga gye nvudde waabwe bazibaziba mu tickets ez'ebina ebyenjawulo. So sinze ensoosa tesinze asembi. Abantu lwaki ekyolooza kyatinse nnyo? Because ndi w'amaanyi. Kubanga abantu bulijjo wano tubalaba NRM ogiraba akamyufu kaggwa. Abantu bangi be bamma kkaadi. Kati ekyo kikulaga nti ndi mukazi w'amaanyi. Naye tetwaboogerako naye Fuula bannaye wali buli wamu. Kikulaga nti ndi mukazi w'amaanyi. Wano nga baakagikumaa ne balyoka baddamu awo ne bagaa kati. Kadi yabagenda gimuwa. Zubeida. Wajjula Flavia bagenda muwa kadi. Flavia bagenda muwa kadi. Ngamba banange Flavia kikinga atusibyeko akanyaga. What is it with the woman? Because she's a strong woman. I'm one in a million. Omukazi abadde taliiwo emyaka 5. Otegedde. Akomyewo atufuukidde ekizibu. Kati that is Flavia. That is Flavia. Yes, I'm telling you. Omanyi omuntu wabula kusiini emyaka wagi nadda ng'alinga abaddewo. Oli w'amaanyi Fuula. Otegedde. Jjajjaawo. Jjajjange Maliserina. Ekyogero. Kiriya mama wange. Yawummula emirembe. Florence n'abakooza. Yalibaddewo n'andaba. Alaba muwala we bw'afuukidde eggwanga obuzibu. Singa mama wange waali. Singa ndiisa buti. Oyinza n'okuba tewandibadde naffe eno ng'oyasama naffe. Singa ndi wala nnyo. Ate singa ndi mukazi w'amaanyi nnyo okusinga ne wendi kati. Nga toli eno mu byaffe. Singa mbirimu kubanga bino nali mbyagala kuva dda. Naye nalibadde mukazi w'amaanyi nnyo. Mama wange nga waali. Allah. Bambi. Mukama amulamuze ekisa. Amiina. Naye ondabye. Nkolabye watuyugumizaamu emabegaawo Fuula. Ate bwe wavudde bakumye kkaadi ate naffe ondaba wotutomedde bulala ati. Amaanyi mangi otadde ku bunkenke. Mwe baani? Banno ab'akantu. Iffe banno ab'akantu. Ababadde eno nga ffe tuwaga. Tifuula bakuwe kkaadi oyingire paalamenti. Tumanye nti eno mu kantu tukoze eki? Tukuwonye. Fuula wakomyewo mu kantu. Fuula watandikidde mu babakaluba. Fuula wavudde mu babakaluba bamemba ba paalamenti jjukira kati gwe balina kaakisira sibakuba essimu emu ne bakwata. Ne batakuzunza Fuula watandikidde mu bagagga.
Fula daye mu America. Mungo bakuti. Akantu wakayiyita. Twira tuli mu kolero twagala abantu bakendere abantu. Zubeda kankubulire. Akantu okalabako fenna katumala ne tusigala nga nensi tete. Baba bakakola wano tuli bwe batiko percentage ye Nigeria. Nigeria gamba ne America yennyini. Tuli bwe tuti. Internet fenna tunabakinyikeza mu bwongo. Tetuliko na 1%. Iye. Ne wano abantu balabanga abantu. Nedda munnange tebamanyi bumanya. Akantu fenna katumala. Fulo ina bidi. Shazi nawe. Fulo watandikiddewo. Wadde yagala ntandike ddi. Atwabadde tumanyi nno ogenda kusooka ogenda owummulemu. Mpumulewa. Ewammwe. Ewafewa. Mu America. Nedda baby ewaffe Gomba. Fulo wategeera politics kati okimanyi. Olinga mumazemu emyaka 2 gwe Fulo. Kuba kati olaba mbadde omanyi ogenda gamba yeeri ewaffe mu America. N'ogamba ewaffe Gomba. Bagenda kuwaka emyaka 5 siminyi. Nkutidde. Siminyi. Anyumiza gwakoowa. Fulo kabeere yagifuge naye ajja Juli. Kuba kati bagakwate bamwagala. Bajja kwagala Fulo. Bagenda kwagala Fulo. Kubeera kati bakyakukubira. Nga ba services zo naye kati zibamme. Kibawe ekyokuyika nti bandirwanye nnyo n'ofuna kaadi. Gomba nabanyigira nnyo. Ate bantu ekuma bonyigira. Simanya bati baba bakola ekiga. Mama somero lyo kati bagenda osaba gundi. Jitanja zibawa. Zibawa. Basaries nja kuzibawa. Kitano mitono. Nnyo n'amaanyi nawe. Nkugambye nava wano. 2020. This is 2025, 5 years. Nkomyewo. Wennakuleka wenkusanze. Tewawanvuwa. Kyobwanvu naye munnange olaba. Interview funa omuwanvu okole naye. Zubeda. Ndabi lwaki olumu kasupava mu interview z'abantu n'agenda waliwo omuntu ng'akususse. Nedda listen. Okuva muwazi wano njogerera obumpi. Wakyukako ki? Nagejja mukwano nali bwenti. Zubeda bwe nakuleka mu nagejja. Wagejja nti wakobwa wazaala. Nali bwenti wamma. Zubeda. Malcolm mujjukira. Naye producer wafulumye. Ate wachafuluma. No. Wamaste there. Bakubuuza ekinuga kyonna kyakumpana wananga nali boss nagambye omugagga yaani. Labayo Zubeda. Omugagga muwaane. Ani mugagga wano? Nze. Weebale. Otudde mu dduuka lyani? Nfulumya. Fuluma. Akantu kawaggwe. Empozi leero kawoneka wange. Akantu awo bw'ojja sigara. Salawo. Ngenda. Tuula. Ngenda sebo ngenda. Tuula. Ntuule? Tuula mu dduuka lyange wegazaani. Ngenda kuba kantu nkawaggwe. Zubeda nakuleka ovuddemu omusaayi mungi. Saddamu ky'okyuseemu kimu kyokka nti Sierra Leone teyaliiwo. Ebiseera ebyo. Wandeka nina motoka. Maama twali ku boda. Nyabo. Naye wali ku boda. Nze nalina yange gye. Olina motoka. Nali nvuga special. Ebiseera ebyo. Anti gwe wali ovuga spasio ng'olina abasajja abagagga. Nakati nkyabalina. Kyalina abasajja abagagga. Nnyo. Kwe bangambye mbu wabadde omusajja akuteekamu ssente mu campaign. Bano olugambo oluwulira. Nnyo nduwulira. Bambi mbu. Wagee baziteekamu buli omu. Mbu yakuteekamu emitwalo egi. 3 egya dola. Mitono nnyo ndeka naawe. Mitwalo 3 ezikwata wamu nga gyekutte. Mitwalo 3 is million. N'agikuwa n'agamba Fuula nze kyekyo kye nkuwadde. Mitwalo 3 is million 10 something. What I mean? Naye yazikuwa. I use more than that. Yes. Naye kati bwakwatidde zo sente n'azikuwa oli omukoledde ki? Kyokka bannange Zubeda. Oyagala genda ali mukoledde ki? Omumma weesinisiza omu okudda abasajja bonna. Mbaako nze bameka. Baani waveeyo omwaga mitinona mukutte. Tulina bwe tujja okujjayo. Ayi kaakutya ate otiisa abasajja singa bali bavuddeyo ne beenunula. Mumpe nga beenunula. Bali mu buwambe. Bali mu buwambe bwo obatiisatiisa naye obanyuunyuuta. Baani bampe. Mpa example emu. Ani. Fuula ssente nnyingi z'owadde okozesa mu campaign. Naye otuyita basiru. Dedda. Gwe mpa nti wuuno. Fuula you're blessed. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Kamsani engalo mass. I give you 30,000. Yes. Even more than that. Kuba bangamba yazi. Even more than that. Allah wa buyinza. Fuula naye. Mutonzi waffe yasalawo. Kiki? Kikuluma. Mwana ntyambuuza ne Fuula akola mulimu ki? Nti akola akantu. Fuula. Anashukola akantu my sister. Mbwakubenda kumawo ki? Okuva bwe wakomawo oli mu campaign. Yes. Otuuza meetings. Ova wano ngenda Gomba. Ova Gomba komawo wano. Yes. Lwofunyemu kawaazi n'ogamba kikoleyo akantu.
oyina ttiimu nnene yebadde esasulwa amafu bamangambye buli lunaku badde ovuga amafuta okugenda eggomba ate n'ogavuga n'ogazza fuulanga okola bizinesi ki Zubeida okwesimbawo tekyangwako bugwe fuula naye baŋŋamba ng'olina omugagga bani abo abagamba bagabawere babawa amawulire amatuufu but again if at all is that then what kyova atola omwana mukwasa ndezadde zo ndibaziba zabadde zange kati oyagala nmunkole kinkaabe bw'ofiirwa omwana osobola kumalaalo nze nafiirwa omwana nasobola kumalaalo yatwagenda netuzika ne tukomawo ye kati ate kadde obukaadi naye sente z'omusajja nezannuma bambi gwe ngaaniiwe nze nga sisitawo owange oba owuwe gwe nze zakuluma agenda tuwa endala bambi naye bw'abakuwa kuno mpita sente ozirya wekka bwoti era bwewagenda ova wano ng'oziridde zonna ozimazeewo tugenda kukola twakuzina ne branch awo enansana Gomba Business and Technical Institute in Nansana branch awo yavudde egomba eri tulina egomba ndi ne Nansana branch we're opening soon Nansana wapangisiza yes anti yo gomba yo wazimba nene iyo kati Nansana yange anti ngambe Nansana opangisa naye egomba topangisa oyina ssomero liryo kati Nansana walabyenga waliwo abamu ababa beetaaga eno mu kibuga no first of all I need an office in town but sikola because office kubeera awo I feel that inaawo kyekoleramu otegedde ate ng'osobola it's a very big place so nagaye kanteekewoko ebyalaani nga biibyo and then wano saloon abayiga enviiri kusiiga njala makeup and stuff yes bagenda kuba basasula ebita bya bwereere ati nga bw'oli member parliament weebali taata weebali gadi kati fuula amaanyi go baagalabye oyinza ofunirawo ekifo kya minisita of course ngenda kubeera minisita era ngenda kukwata bulungi fuula MTN yange gitereke togijjaako togisuula togisuula gibeera nayo kukwata bulungi fuula naye era nawe era ojja kuba okiraba nti wano baali bakumye kaadi twayogera kati okujjako n'abatujjukira bujjukizi sinza butajjukira bantu bange naddala nga Zubeida nga ggwe sinza butakujjukira ne Malcolm naye toyongerako ekintu ekya kyonna ku kyaki kubanga nze nenkola Zubeida nga ggwe nenkulinda oyogere ekintu ky'obusiru kyonna interview ekome wano si lwakantu oyogere ekintu ky'obusiru ekya kyonna ng'omanyiira ekome wano fuula Zubeida kikyoyita okukumanyiira ebyo by'omanyiira mbu simanya mumpi simanya biki Zubeida oli mumpi olina ekibuto ekinene tolina kabina ennaku zo ndaba weefunirira mu jiimu weefubyeko ofiirawo mwagikedde mu jiimu nga nakatandika naye oyo Ricky mugendeko mpola wa Mahadi oliwa Mahadi Ricky nagendayo yali anzise nenvaayo ne Mahadi mwenyi mugendeko mpola Mahadi abadde tankutte bubi naye ki ajja kukutwamu bombi ababiri mbamanyi kono muno gyonna ginuma ate yakulaga nti otandika you can do Mahadi akupika you can do it nze nagendayo mulundi gumusaddayo afuula wali tonna kiyingiza mu moto naakakola emyezi egi constant Monday to Friday and how is it now ni bulungi nnyo is there a difference a very big difference ani akulimba abantu muyinza okuba mmwe nga temugiraba nze njewuliramu mu mubiri gwange okitegedde nafuna hips ziriwa tosobola ziraba igwe kubanga nga bwolaba nawe wootalaga baana abo na mwami wo nange saagayanga ndagalaga abaana bange obagazaaki twagala kulaba ku baana bufu ate omusajja wange omwagazaaki twalaba ku mwami wo mu America mwagamulabako mumwagazaaki twagala tulaba ni yatwala mu member bwe munaamulaba mukolaalabika bambi wadde proud of you nga gabana abadde he still is but he's not my husband is not American. He's not American. No, he's not. He's Ugandan. Yes. But anti muna Uganda yenga mutuze mu America. Nkutidde. Yes. Nkulina mwezi. Bambi yakaba nefula bali proud bambi. The husband is proud. How about you? Isn't Malcolm proud of you? He's very proud. See? Anti nayi kyenkugamba yeah, he is proud too. Bambi. So much. Adda kulaba ndowooza ng'ogira mu kalulu kati olw'eggulu balina okukubirako. It is going to be fine. Buli lunaku nkwenyumirizaamu. Nkulaba oli enfuufo. Matiwa. Naga, babe. You need to go for massage. Babe? Babe, yeah, he calls me babe. Babe, go do some facial. Babe, you need to take a rest. That's too much. You must have had a long day, honey.
go take a rest, how the kids doing, like things like that. Yes. naye Uganda eno kaba bosika Uganda tukinyiza fuula ne bannaffe bennyini abatuliraanye batubeereza nabo batwegezaamu biki ebyekisiru ebyo weewulidde bulungi olowoozezza kufa abakumanyi ndiki oba nga oyo omwana gwokola naye omulowoozezaako nkola naye sikola naye she's my PA so saba fuula oyina PA yes fuula oyina dereva fuula oyina ne PS Jali, what is our editor? Yes. wavano bali abaana Hanifa akyaliyo Yes, Hanifa nakawere wange. kati ogenda mumuzza ninga zaalazaala biki juice yamuvaamu tokyogera baby tokyogera kizeeyo kizeeyo nga lwaki nkimira kizeeyo nakawere juice yamuvaamu akyamulimu bambi ambi Hanifa kati agenda kuddamu azine ajja kuddamu ne lwaki lindako kana kantu gwaka oyo akakola timu yaki owange bona yabatikka bambi kirina omutima omulungi kino lwakuba just bakinyigamuuka awo ani yanyiga nga biri ebya keizi ensi yakkuba ninga bambi kimaama nenkola ki olwo nembaki ntolina kyoba kuba amanyiira ensi nga yakkubakuba dda ensi yakkuba nabiraba nagenda olaba osirise neŋŋamba ekyo bajja kiwulira era kigenda sirika oliyagala nkole ki obaine weewozaako nga lwaki neewozaako oyo noona ate kugamba lwaki neewozaako neewozeeko ewaani era oyo gwe neewolezaako akola ngaani mu bulamu bwange nebikuwanguziza munaye fuula ebyo ebintu biringa ebyekisiru naye birungi biriwo ebyekisiru ebyo ebyokusirika biringa ebyekisiru ati ku bantu abamu ng'ensi kyagirinako amaanyi luli ng'olaba byakisiru ogamba singa avuddeyo n'ayogera lwaki baba muwayiriza naye kati ogenda okitegeera ng'abantu bamuddamu ogenda omutunuulira nga tasaanidde so dance and beats ekomawo the dance and beats culture troupe yes naye baneefuula wazinanga amazina nakati ate kati genda gadda mu bubi nnyo omanyi muba fiiti mmwe kompadde nti nga myezi ena gyaki gyokoze gym nakakolera emyezi ena kati nange njayinga gym emyezi egi mbatero culture experience season 3 kuba olina okuba ng'owewuka naye amazina simangu nakulabanga naye wali sirias watandika dance and beats office ekyaliwo wali nedda tekyaliwo ngenda giza nansana yes mukyalo ne nansana buli kimu naye gwe amazina amaganda wali ozina nakati nkyagazina naye gwe olubuto lwo kati ne bwoluleka ate lwaki anti buli wamazina maganda alina okuba n'olubuto twalitamugambye olubuto lwe luzina nze lwe ndaba ng'oluzina kuba kyekibuto kyammwe kiba tekinyeenya ate olowooza nedda mukwano tulina ebiwato ate ntegedde kati fuula lwaki tewakifanako nnyo kufuna wato maganda Zubeida byombuza biweddeyo no but wato kyeki like nga buno obwaffe nali musa nenkulaganga anti ane sijja kuyimuka bambi yimuka mubambitaila yava ku nsi tamufuga you can turn around kuyimbira kali akayimba kyuka mu 360 awo nkugambe pose opozinge mutyaba fula tosala lubuto lw'abantu bakitegeera oli w'amazina maganda dance and beats kasabe byalagale wati akulimba abasajja bwe batu tebatwagala babi bwatyo bwotyo bwotunula bwabeera ng'asanyuka agamba teri ajja mugambako naye bambika lwagala naye lwamutama bwoyoya bwoti kati gono oyambala kalinjale linjale kyeki buno obugoye obw'abaana bwaffe bwe twambala ono songo wabano ba anteida naye kati gwe songo muleke linjale bwe buno obugoye obwo obulinganga Bunite obulinganga obugoyo obujjayo figure anti kati za figure nina yes nesoka netala ennyumba eyo my friend nokyuka nendyoka nkyuka 360 nagamba baby nagamba banne mukama wampa laba malayika y'omukazi laba ne bwakutunuulira nagamba laba malayika y'omukazi n'omutwakingiramu awo
Mwenye kutwakinga. Oh, fuula kati gwe toyinza twakinga jjukiro twakinga mu maaso n'emabega. Naye kati nze ntwaka. Kimpitidde sister, but nsolo kizaayo. I take it back. I take it back. Nchimize. So my sister, sidda wano. No, ngenda kutwala mu gym. Tontwala saagala. Tugenda soka tulukube mirawo. Zubeda sidda. Dusoke lutegeere kye nakola olwange. Walukola ota. Nalusoosa mirawo. Lutegeere nti nzize kulwanisa ddu. Nze bandetedde eddagala. Ngenda kukola surgery. Bino bimonjalo. Monjalo bebiti. Anti tobiraba nga babiranga ne Katha abiranga. Katha yange. Kusaasira. Bebi kye. Ntino yeenuuna. Babakuba muno ogenda okuggampola ddagala ly'abalwadde ba sukaali. Bw'okolamu kasente Zubeda, certain things, so amasavu go gajja eno gazza eno togajaajamya. Osirike okomewo ng'oyogera ate kati bulala. Nga njogera nti olwo. Yes. Ng'ogamba nye neewunya omuntu alowooza nti ono BBL. Nze kuva dda bwe nti bwe nnali lubuto lwe lwali luntawanya, but I've been in gym for 4 months. Mwandaba ekyo nakyogera nga ndi ne Zubeda. Nze bwe mbaleeta ebifaananyi byange bedda nalina akabina. Naawe kirabye nga tewakayina. Osobola okujja neweekaza my sister. Zubeda muganda wange agenda kukukyawa. Ani? Muganda wange agenda kukukyawa. Ono blaza watukolamu ne mukazi we. By the way, I wanted to tell you that thing. Your brother, Namchalawe, that thing is not funny. Your thing is not funny. What is not funny? Byebakola ne baawe. Bakola ki? So baba wasitudde n'omwana. Ne baddemu ebintu byaffe nga bo babikola nga ffe balinga ffe nti oba tuli omanye ebintu ebisekererwa ebiri awo. Bwe nani? Nze ne Kasuwa mukola byaki? Ne mukazi we mulamu ne muganda like you can talk to them. Then what? They're in America. So what? Why are they doing that thing? Why couldn't they do it? It is not funny, by it the way. It is very funny. And by the keep doing it. Keep doing it. We like it. Just keep doing it. Yes. Weeronda obwana bonna bulungi bambi. Take it. Bukola ebintu byabwe, bukola ebintu by'abazungu. Ne bujja ne buga kati nga woolaba nno nakagezezza akantu ka voice over kadde kanzisi. Katwade tuva wano biki ne tutambulamu ate nalaba oyo muganda wo ng'akaaba nga mukazi wa azaala naye wamwe muleka muli bakaabikaabi. Tuyina emotions just. Bambi namulaba ng'akaaba mukazi we ng'azaala. Kati mu America omusajja aba alina obbaawe. Yes. Ng'ozaala ate bw'aba taliiwo. So mu America tali basingle mother. Gye bali bangi oja mmenye. Bakolayo ki? Gye bali. Single mothers are everywhere. Madam manye waliyo rules and regulations. It doesn't stop you from being single. Obutakola ki? Wabutaenda. Ye wasinga n'obwenzi. Penda. So much. So kati fulo so fumba ne mujjawo. Toyina mujjawo. Tofunangako mujjawo mulamu. Tokirowoza gafulula. Yegwe nambemu. Nze nsooka ate nze nsembayo. Nikakemba kawe nwaji. Nza gwasooka era gwasembayo my boo, my lover. Nyo bakadi ke bagitumye oyimbi. Ndikutemba nju yonna nze singa liwako basinga nayimba dda. Kansigale mazina maganda. Sina maganda gukage ekinnansi. Mbuuzi ofumane mujja wange, gwe ofumane mujjawo. Hanze nze nkyogera lwatu. Ate gwe na musiraamu. Era kikimanyi. Nanti obusaamu tebine bwatugambira nti no tteeka. Ate nga bakikulembeza nnyo. Kati gwe atali musiraamu atooka yanyo otya nzaali. Anti tulaba abasajja basiraamu era abakazi bana bikoze ebita kati gwakyo ngamba mbuze fene mujja wange. Bakazi bana okusinziira ku mbeera ebibi. Oba gwe tosobola bakyolooza nti nsobola. Anti gwe oli musirise. Toyina mumwa nga ffe. Gwena omumwa? Nayize omumwa mwanga gundeetedde ebizibu fuula. Nga bizibu gaki? Ngenda ku last warning zisizivaako. Omumwa guno ogulaba. Awo wentukoba ne guwaba buwabi. N'ogukopako nga nagwo gwenyini tegusirika. Naye nga mumwa naye ngenda I'm thinking about it. You're thinking about it? Yes. Kati kwede okola ki? Mama ngabeera kawaala kumpi. Ng'onoba? Sinoba. Ngende ewa mama ange. Anti oba onobye? Mba nzizeeyo gye nava. Oli numala akukimeyo? Mu transit. Bw'akoma wera n'akukima? Nkujjako nga gwabadde alina agenzi. Osobola muddiramu? Bwema akyaliwo. Wanti nze omanyi ndi wakujjukiza. Nti oli mufumbo?
Sajja nga balina okugwako nakunanzijukiza nti yenze nakuwasa munnange site kumalamu kutanzijukiza nyiza okubudde butaddaka. Zubadde ofukamira omusajja? Nze sifukamira magulu gannuma. Nalwala amagulu gannuma. Bwofukamira obwaki? Simanyi kyemba naye sifukamira. Naye mba situuka wansi. Mulimu sense eri eŋŋamba amagulu. Ate g'ofukamira gwe? Okufukamira ngafukamirira ki? Omusajja wo? Oh yeah. Yes. N'omubuuzaako. Yeah. Yemu abateeka akakeeka wano ku makya. Ku kitanda. No. N'ogamba eradde wasuza otya mwami? Mukama hai. Ate kati ebisibi ebyo kati awo byokola bya kisiru. Ate bw'oba wasalawo ofukamira bino wammanga muwala akakeeka n'okateeka ku kitanda wano bwe yeebaka wateeka omutwe n'okayita n'okateeka n'ofukamira n'omugamba wasuze otya mwami? Wasuze bulungi? Nti ye. N'ogenda n'ofumba ekyenkya n'ojja n'omuzuukusa n'oyimira n'ettawulo n'anaaba n'ogimuwa n'avaayo n'ajja n'anywa kyayi n'omumwa ng'ofukamidde n'obeerawo n'anywa. Okitegedde? Kati bwe tobikola mukwano n'ofukamira nga bw'anywa nga bw'omubuuza kyayi ali atya, sukaali mungi twongeremu ku mazzi agookya oba nedda, n'amala okulya n'obijjawo n'ositula ensawo ye n'obyetwala mu mmotoka n'oggulawo emmotoka n'atuula n'omakinga sure nti ali comfortable. Bwe bikola? Ati nkubuulirira ggwe nze ungaani muwala ate toyagala kubeera mu bufumbo. Twalisamule ebintu ebyekisusu ebyo weeyogeza ebyo bwotyo bw'olemeddwa. Olemeddwa ki? Obufumbo awo woyise nga nkyaliyo nga gye awo woyise kati by'oliyo omusajja atudde lw'abaana. Yatudde ku lw'abaana. Abasajja bangi kati batudde lw'abaana. Kati ogwo atudde ku lw'abaana. Bw'oba ebyo byeŋŋambye tolinaako ky'okola. Olaba nawe tobikola ng'ate owo akyaliyo. Ate owo ng'akyaliyo. Ogambye tofukamira. Obutafukamira is not a problem. Nange obutabuuza lwaki obikola? Okusitula ensawo n'engitwala n'enyimirira ne ku mmotoka. Nedda mukwano eryo fugabbi. Kati gwe America ekoonoonye olowooza America Africa. Nedda mukwano nze ndi mufirika nnyo. Kyobula mbadde nga mugamba it looks like I've been wano paka. Amune wale mukyuka wale mufaanana America. Lwaki mba nkyuka? Gwe twayetika Anteira kalinga America. America afaanana ati? Kabeera nga Anteira w'omulabye kati sinawe kikunyonya naye Anteira omulabyeko. Afaanana nga America. Yes. Bambi no kali kalamuko. Kalwa konna. Kano kakazi Latifa. America. Bw'okalaba kambala obuntu aba America. Kateekako galubindi z'aba America. Kwogera nga America. Naye kati gwe our sister buli wojja obanga ffe. Asoyo ya muna Uganda waddala. Siya mu America. Asoyo my sister. Watulazeeko bulazi nti naakadda yenza omuddugavu wammwe waawano muna Uganda. Watandikiddewo haso. America teyeeyisa bw'ati. Yeeyisa atya? America bw'ajja wano. Asooka n'abeera nga out ziringa out. Apartment yalwo n'alyoka agifuna. N'ayita abantu mu apartment. N'abeera nga bw'agamba $1 sennakyengisa. Okiwulira? Tajja bino bibyo n'ogamba tusanga tunywa obuugi sibeta nange obuugi. Oh my God. We were so disappointed. Yeah, really? Zubeda tewali kikopo munjire mu kagundi. Akabana. Ono mwalo nabadde mu America ono. Tumuyire obuugi mu kakebe ka Renzori. Nagamba, but this girl has not been in America. Nali suspecting ekintu nti mwala gwe ko badde gomba for the 5 years ng'ozimba ssomero lyo. Nga ndi gomba. Ng'oli gomba. Nga mbekweseeko. Abamerica bwe bajja n'esayisi gye beeyisaamu. Nkyuseemu. Baba basaasaanya. Tosobola kusaba buugi bw'otusanze nabo. Abutujjako bujja. Naye Zubeda muyimukaawo. Tugende ku Javas. Oye America. America bw'ajja wano. Kati fuula toli mu America. Fuula hasoyo ya wano. Fuula olina okuba obadde wano. Haso yange nganda nnyo. Nganda nnyo fuula. Fuula basaba muli emmere nateeka mu ffooka natulye. America tebakola batyo. Bakola batya? Njigiriza, teach me. Dda ne babuuza mulina app ku simu. N'ogamba ye, n'agamba order. And they bring. N'alyako bwe kati luliba.
Nga ew. It's ill. Mubera mutya mu Uganda. Ha. Abireka onitubirya. Anti ne boda ntulako ku Nkumanyi boda. mukwano. Onyumiza nze nga atagira ku boda lizira. Hano omukazi bannange. Anti ne ku boda mbako. Fuula bw'oba wagenda mu America. Olina ebigambo bye weegamba ng'ogenze mu America. Ngaki. Nti fuula tovanga okuba mu Uganda. Anti wanozeewo buzzi oddayo wammwe. Zonna Uganda tuli bwe tuti. Fuula wallahi. Fuula kasita walinnya boda okuva e Kampala paka Luzira. Nakuta. Obudde time. Fuula najjanga atalinnye boda. Time. Ng'enkuba etonnya. Olimba etonya. Fuula enkuba yali etonnya. Olimba. Fuula najjanga alinganga atalina kulinnya ku boda nakamwe. Kyekyo kati tuyingira budde ki? Wait, time. We were late. And there was traffic. Kanti mu America agibeeramu. Traffic? Appointment efa. No. Ngabazze wano. Wetabera serious. Kunyumiza omu America ngazze wano fuula. Nze munange obudde bw'abantu buvaliwinga evali post time. Fuula. Wasigalamu nnyo olwawano. Era lukyalimu mpaka kulira bubi. Nnyo n'amaanyi. Kasita onywa obuugi bwaffe. Kubuugi nze kwe siva. Fuula kasita wayiwa obuugi mu kakebe ka Lwenzooli. Nedda tekali ka Lwenzooli kali ka glass, ka plastic glass. Kali ka Lwenzooli. Ogwokubiri wayiwa mu plastic. Wajja ogibala buli kaseera. Kankwetegeeza ne nga bat nembuza. Zubaida. Nembuza bakasuku ne mbabuuza Nina omukyala ku Wilson Road. Bamutaka paapaala. Eyatuwanga obuugi then. Nakati nakumyo ng'akyaliwo. Era bw'embeerayo nga mbafuula obuugi weebuli. Ekikopo kyezi kya bbiri. Ekyobuugi. Omanyi fuula gonywera ddala kati obuugi bwe n'akatogo. N'obala nti olunaku olujja. Kizibu nnyo okugamba nti akatogo ka mutwalo. Fuula so okubuuzaako omutwalo kajja ddi emyaka 5 gye nvudde. Katogo kagenda ddi ku mutwalo. Kazi. Naga kaneegendera fuula so okupirya wansi abuuza akatogo. Muyiribi. Nze era neewunyiza abantu b'eggomba baakusubiddwa. Kuba eggomba ebadde yeetaaga muyiribi. Wampise ku nswaza. Naye fuula. Kituufu funamu olumerika ne weruba lwa ddakiika 2. Bwe nga tolulinamu. Ate ze nali gigenze. Nga tolinamu lutake. Olutake nga tolinamu. Olutake ndi musuubuzi. Luluwa. Oluchina luluwa. Ndi musuubuza nti naye kati gwotambuddeko. Banno be tulaba abava eyo. Balala. Nange ndi mulala. Nze ndinzekka nabo bali bokka. Nze seekoza. Yes. Nze mbeera real. Wadde omanyi Oluganda ssebo. Wayagala ndwerabire. Bakyalumanyi. Nga boogera ki? Olwo ng'agambye ekyekyo. Nti mukyali Uganda era mu mbeera y'emu. Bwe bajja, anti kati bali mu season bajja. Bajja. Mpaayo omu. Ogenda mutereeza? Kidde mu kyoyogedde. Ate otya? Todda ku ekyo kyekimu. Tosobola kiddamu. Tobanga B'Amerika be batawulidde. Mpaayo ogwo akola ebyo. Ogenda muteeka mulayini? Nze yenza, I don't change and I don't fake. Fuula olina okuba nga n'enjala oziramuza. No, enjala ziba ne fixed price. Ate kati abaana bagenda basomera wali eri ewange, so that means baana bo be bazikola zino? Tebannaba ne bagala tandika kozikola. Pretty soon. Bakuyigireko? January. No problem. I got no problem with that. Osobola okuwaayo ne bakuyigirako? Why not? Okirabye? Okirabye nti fuula talikyuka? Mwaki mwagala nkyuke? Fuula banno be tulabyeko. Balala. No, what's wrong with kukyuka? My sister balala. No, wait a minute. What you gala nkyuke? Wait a minute. Why? Wait a minute. You live within the budget. Yes. No. I don't live within the budget. I go an extra. Yeah. And it's not, but I'm not so economical, by the way. Atoli economical naye kyenda kwagalako. Bwe wafuluma wasigala oli mu Uganda. Ate obwe nfuluma yo na Uganda ebuluzigwamu. Abangi bendabye mukwano ngenda okugamba ebintu bimu bambirabye. Beekoza. They just pretending. Fuula go weke yakajja wano n'otugamba. Bw'oba osobola okuba nga wano okola mwana wange. Ng'osootula n'ofunamu akasente bosi w'ekitiibwa okole. Naye buli abala batukubira essimu. Ki kyemukolayo eyo? Mujje eno. Era nali nkigamba wano bagamba sinnayo America alina mazima nga Fuula. Akugamba amazima agakaawa. N'ogategeera n'olema kubeera, n'olema kubeerawo ng'ogamba ati yannyima bummi ssente agenda buganye kuntwala. N'akubuulira plane. The good thing is you have people there, right? And you have friends there. Abayitirivu. So they can tell you if they're really your friends. Nina yankubira essimu essaawa nga 2 nnamba ng'ebigambo byayogera bye watugamba. Thank you. Kati awo nenejeerera.
kuba bw'otafunayo mulala gamba oyinza ogayifuula lwaki atukuba ekikono kanona essaawa ezi biti n'ozimwa ku simu tewaginyiga tuutuutu ala niyaŋŋamba bamanyi ojigira negira nti mulimu abantu bo nga mulimu omuntu wo yali muntu nga kunnyonnyola nti embeera ono fuula ensi yagivaako kati waki nditeekako amaanyi mubuuze yabivaako biki byayagala okumbuuza agambye mbuno yabirabye kandabye mbu ebiki yani oyo naawe nange ate nange okimanyi nti kati okwoleke besides that listen wait a minute it takes us back nagambye atamanyi nti tamanyi because they're not exposed, they're not traveled, they're not, you understand? But once you get there omanye kati gwotambuddeko Zubeida enso zirabye you were in Nigeria. Yeah, I was in Nigeria. And how was it? I went to Lagos, I went to Abuja. So you know what I'm talking about. So that is bullshit. BS. Paul? You say what? Awajjadde. Bang him camera. He says we're going to host him. He's coming in December, so we're going to host him in December. Fede tuwe kwana. Yagenda bugenzi bwe biti. Kantu kano. It was just mwah. Yaba. Yaba. Kaiza muli. Tewategeera. Ntiki. Nti bakutte offside. Kakananga mwana. Ndekanze munange. Oyo mwawedde ng'omulala wakubiri. Zubeida akantu okamaze. Kawedde. Tusiibule. Abadde batulaba ku executive media. Eno gundi yonze nasibudde ku ya Anti obwangembe akantu niutumira abantu bange. Tumira kale kika kyonna ne gomba gy'obadde otwala. Bannagomba East batimiddeko. Tumira omukomo ne bobadde. Egenda kulunning addi. Today is Saturday. When is it going to run? Tuesday nja kuba nvuddeyo because kwa Monday tugenda President Kyagulanyi Center ali wamu agenda Gomba ne Butambala. Yes, olina omuwerekera. Of course I have to. Okungaba abalonzi bo Gomba. Yes, Gomba bonna omwoyo n'embuzi nyoka nti twazitegese dda ntembuzi ndiga amatooke enkoko omwerekereko mugenda agenda kufuna embuzi enti akuweeko naye kati nze ndi eno kasita ndi mu Mickey Wine tuyambako show ya Mickey Wine gwogenda okutimba Mickey mubeererawo mu shows era namukola nyampayo dda akantu wano nange namukubira tukoleyo akantu muguleyo ku table nze naguze table bambi. Yes, ne King Saha inashune nga mu November tugenda ku Lugogo ate nze ngenda kuba Maureen tugenda Lugogo tugenda kwegabanyaamu golagawa kati ngenda Maureen anti ngenda King Saha the only singing king mujja tuyimbira obuyimba nga buli obwedda omukwano gwa gundeze baby nga gundeze mulirwana ogenda buyimba bwekwata video bw'osindika bwe snappinga nti omutima ogutola ama mujja tuyimbire akamwanyi kaliwo takamanyi bonna nga mpeeza baby shebubu nja kuba naye kaliwo we mwananga mulaba nja kuba naye mu show nja kuba naye mu show gotuwulire bafuula agenda bamu ofaki tulumya abajja oba bajja ebali nze sirina twaliza muli anti just in case singo mami wabeera nga nediranga byakabbiro jerengesa tumutegeeze nti omwami waffe ffe tumulina mu December from morning to night. Kati ali luddawa? Ali mu America. Anti kati tumanyi gwali naye. So the moment we tumukwatirako tumu December. Morning to night. Tugenda mu emirabyo obuyimba. Can I see you tonight? See you tonight. Fulo ogenda kujjangu obugundi. Obupalo obusika bwe buti. Kuba kawanvu muko. Ogenda kujjangu obupalo obusika eno. Nga bukwata ki? Nabukwata ki? Njagala obwetale nga bwe neetala. Kakati bwetuuka eri mu gundi ne mbujjamu. Ngonkubira. Ngonkubira ngamba kati nkole ki? Nganze kugamba kati nkola kino. Bw'okyogenda okukola gwe ngonkubira. Ngankutyoninga. Zubeida, there's one interview gy'alina ne Kasuku oba nga nkyali mu America. N'ogamba oyambala akabina wali otusse. N'ogamba
Mbwa amabina galimu ebika erya silicone. Wawona erina eriregera erikola ki? Silicone yabigula. Yabigula. Fiber tabigula. Era fiber yoyo gwotukwatako ne tudduka. Kati oyambadde ki? Fiber. Kati gweyambadde. Kati silicone obanga akwata ku mubiri anti. Kagonda ng'omubiri. Gwe nnyini. Kekaba kammeka ako? Kamu kitundu. Miliyoni. Kyenda kinana kisinziira kilo zooneyowetika. Waliwo kilo 2, 3, 4. Kilo ki? Kilo 4? Ezaaki? Ezebbina. Bakaleeta mu kaveera nga naawe ogaana naye banna ekikino kye ngenda okwambala. N'okyambala? Wali okambaddeko? Kilo mmeka z'osembayo okwambala? 2. N'owulira otya? Kuva ku 2. Naye akasana we kaaka my sister. Naye kalungi we ndikakwambazaamu ogenda laba. Nze namulindwa. Fiyakwa. Nedda mulimu engoye ezimu we tokikola totawaana. Kati obeera ne biko ng'oyambadde ebbina. Nze akimanyi nti nyambala ebbina lwaki oba okweka omwami w'ekintu ky'obulabe bwe kityo. Kiba kya bulabe. Kuba kati wakukwatako ate nalaba ng'odduka. Olina omugambirawo nti nyambaddemu ku bbina leero tonkwatako n'otya. Anti ayinza okukufumita nga towulira. Omugamba otya? Nyambaddemu ku bbina leero. Nkambigulemukko. N'agamba ati? N'agamba kiri okke. Bigulamu naawe oli muntu toyinza butabigulamu akamulamba. Abigulamu. N'obeerawo nga otambula ng'akimanyi mweriri. Ng'agamba kikyala kyange kibigudde. Ebbina? Ate ye abaalaba kati oli gino. Ye abaalaba oli gino. Kati bw'otuuka eka nga mumaze okunaaba mweyambudde. Ng'omugamba naye kanzijemu ebbina lino libadde linneegezaamu okunzita bannayini ntuyanye katenfe. Ng'agamba atya? Kali jemu naye bannange. Naga fiber gamanyi okukaddiwa. Olina omuganja ayagala neetaaga ku ssente z'ebbina. N'akuwa? Akuwa munaamanya ekizibu kyo. Mwebaze. Obeera n'abalala bwe bali bakazi bambala amabina. Gwe kankubulyeko gwe. Mbaawo ne mmala nkwambaza ebbina nkubira essimu buli lunaku. Nti ki? Ofuneyo ebbina. Tasobola. Okiwa obudde wajja mu Desemba. Kiwa obudde. Nkufunye silicone topakuka. Silicone aba agondanga bbina lyo. Topakuka. Nkufune kalenjale. Weetale ng'olinamu silicone. Jjukira mubiri tufuna efaanagana n'omubiri gwo. Galimu ne kala. Waliwo eryabaddugavu. Waliwo erya kalayo. Waliwo eryabeeru. Kati biba bifaanagana ne kalayo. Kabe tukokebakanga ng'olijjamu nga makujwanika kasumaali. Kati nze wanga mmanyidde ne wayina omupya. Tandibadde kirungi kumala galisaasaanya. Ngamba waliwo omuwala nga yakafuna omupya. Tomala gasaasaanya bbina. Ekiyinza omukuba enkikwe. Agwa nnyumba eyinza oggwa. Azitowa. Agayinamu n'experience. Agayinamu ate kati mukazi waaludde ng'agambala. Tugasuubula tugambaza abantu. Kuba ne bw'aba atambula omukubira. N'omukazi okwogendeko mu dduuka ly'amabina olabe tuyinawo ki. N'okiraya nti yeetaagayo kilo 3, 2. Baawo mwebaze. Kati ate ffe tuli bamukwano sire kye neetaaga mwebaza kuba naye yanneebaza kuba n'omukazi ali straight aliriyo. Akugamba nti kati nyambadde ebbina. Abala bakikweka. I don't find it, yo. Atova mu yo. Kiriwo my sister. Omuntu yenna olunaku olumu oyambalamu ku bbina. Ate ebbeere. Adyo nnina. Naye ninawo abambala amabeere bakyali bange agasiriko. Nago gatunda. Bw'abandi ayagadde n'antuma nsinga muleete. Abasajja ne bali ku kizibu bali ku kyokya at this point in time ogenda kusanga buli kimu kye tulina ku mubiri kiri fake. Waliwo n'abambala susu. Kyokonsesa. Bambala susu. Bw'atuuka n'amuggyako. Omwana ono. Tonaba abasajja bambala 6 pack. Nze n'ozambala nkukyayirawo. Wallahi bazambala 6 pack silicone era nazo. Banaddala bambala amasuuti. Agikutuma ettaki n'ogimuleetera. N'ayambala nga yina omulabira ddala omusajja. Ali Magdi. Ne yeeyambula n'olaba akasajja. Nga kuno obubeere bugudde buli ote. Wabula tubonyeebonye. Kati tebikyali babyambala. Bali kumpi kwambala. Abasajja bambala. Olimba. Kati kafuula kankubulyeko ebintu ebisinga kati babikoze. Kati kambuuze bw'oyambala suuti tukoye ng'ogijjako nga. Bazijjako naye abawala basinga ozzambala bye bangenda mu club bangenda ku shows era bye basinga ozitutuma.
naddala nga bagenda kwambala legging simanyi lwaki bazambala nayo legging eraga wegira bweti agikutuma agenda kwambala legging ezo naddala ng'agenda kwambala mpala ebyo bwe bityo obwo obugwe bwabwe bambala okoze ku nsi kuno mazima ddala nze mba satisfying a client bawo mwebaze nange ati mwebazaako ki okwagala lwaki nga mwebaza ogweyambala ebbina kabondo ebbina nno nze ndyambadde ate olwo agenze ne bamukola BBL nadda nga amasavu gayiika kuba balwawo okuwona gayina process y'okuvunda kati kuzeryange ndijjamu ne nditeeka erinze so agenda mu BBL. Why? Excuse me. But if you can put on silicone, that means you can do BBL as well. Because nama bagenda kwezo zi BBL, baba teka mweda silicone yo mungu. Nanti katwa afa bina. Fe tuwetegerera. Nti kati lero nja kwambala ku bina. Oba nja sijja kwambala. Kasana we kaa kenyo bina tulireka. Dikola tinga kaase. Kati wotu yana. Mwinzo fa. Oliba. Bayinzo gendo kwambala ngofudde. Rabina. Rabina. My sister Rabina. Laba bagamba bana bonyamo yafa kwambala bina lya mutuga ngotu wala bale fanshi ku simu eyo kati muno tuwana tumwali mu bina twena na gama nti tsio banana kuyitako era bawo nemba musajja woyo kubulira oyo mwegeneza ajja kwettira lwaki kwa yakola ebyo tikulimba ono yenze just mwagala buganye kukkiriza mubeera nnyo nange ne tunyumyamu kogwe kati ne mulowooza tuli ku same level. Kumbe. We are on the same level, my sister. Level. On the high level. Wengendi anesubuli amabina twatichenkana. Kuba kati ebina lyokka wendi subulirira eri emitwalo nga 5 ntekemo omusolo. Obolisa kuba omusolo ne bagana ezubeda. Ekyo kyamabina kino kikomaddi. Bagamba no, but this is business. I'm satisfying clients. Era ba member of parliament we bali abankubidde nga beetaaga bubina. Campaign nga balina okuba nga bambadde ebbina era abo abamu ngenda babeerako zobera bali yikanga ndyambadde siriko ntasayiiko okujja nga wafunye size etaliiyo bali gwa mulastika kuogambye omukumusana linaanuuka tatagwa lituuya na butuuyanyi ne lyeyongera nakukwatira ku mubiri kati eno wansi era bwe tupapa ddi kujja munisa okuyuza omubiri guno gwonna sirikoni jjukira eba mubiri ku mubiri tubateekamu akaveera kati ate ketukusoosamu lyangu okuyita yo haso nene nnozi haso nene my sister yo haso nene mbote haso nene obulamu olumu bunange my sister buzibu kati wagenda okukola susu okola otya waliwo ekituli wansi ku bina kubako ekituli era silicone naye lino era fibre olina okweyambula naye lyera silicone liko ekituli kinene kigira ne namba 2 nawe oba olina okwegendeza olisikamu koyinza odikolera pop ano otuleetera ebizibu n'olyoka otuwunyira omutwe gunnuma bana busule bulungi Zubeda oli mubi togenda genda mugulu wallahi ate muneggu bwaba gwali ku geti y'eggulu tonyingiza tokubanga omuntu ayambadde ebbina kigenda genda muggulu ate oyinza okugamba nti bw'oba olisikamu ogenda ku toyiri sikemu nimedipamira kati ayomba nkugamba ekigambo kyekibi honorable kakubira ekintu kimu kati ate ekyo kiba kinyo obutagamba mukazi nti bw'ogenda okukola pop disikeemu kuba bw'alipamira nadda n'atuwunyira ate ffe tuba tufunamu ki kuba agenza aba bataamuwa gundi precautions nga dokita we okimanyi ndi musawo nziyanjaba abatalina bubina nga sikoze BBL talina side effect naina bakiranti bangi ogaye bali kujjako naina bakiranti bingi ante era nkugambye olwo bati wamunnyonnyodde era tulina bakiranti bagenda mu BBL anti balaba ngeri omululu ndowooza nga balaba bino long lasting nze ninawo abawangadde abamu badduka bakola dda BBL Zubeda nayanza okunkyaza bannange tubaagala nnyo bakuba kyeyo I can ngenda Turkey can gift you something. We're not mind about what? Why don't you some mind you like you want to kubigula mu course sometimes. Maybe Zambigula already. Zambigula no dollar and by that I can track even better than those Abenego. So I don't need one. I tell baby no baby. You talk twice. No, it's okay. You know, abasajja boguza 6-pack ne Isaac Mwali ati oyo atagiteekewa ayinza okufa already yeke nyini munene nnyo bwe tumwongerako 6-pack afaanana neki alina one sack aba bambi ajja kufa
kuba eyina ebbugumu nja kunyumizaayo omuntu omu gwe baatungiranga ekkooti ng'erimu emifaliso agejegejemu nga mwena mumulaba nga musajja nga bwe yeeyambula naye ng'ekkooti ye bagiteekangamu emifaliso. Mubeere bulungi, tubagala nnyo bannaffe mwena abatulaba, tusiima nnyo. Executive Media. Focus, innovate, succeed.